أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Allah wekitiibwa amatendo gago okusasira n'emirembe tukusaba gendo wekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama omulungamya waffe omuyigiriza waffe omusomesa waffe buli kimu waffe tusaba Allah omuwe eddaala erisinga okubeera eddungi mu jjana. Abatulaba abalungi kansubire Allah subhanahu wa ta'ala akyabakuumidde mu mbeera esinga okuba ennungi era tumwegayirire Allah bakyawadde ekyengera ekyobulamu Allah tukusaba oyongera okukitukuumira ekyabaana Allah beera ngo batuteera mu baraka obatukuumire ekya riziki Allah tukwebaza tukusaba osigale ng'ogitukuumira otugitweremu omukisa ekyabazadde Allah subhanahu wa ta'ala tukwebaza abakyali abalamu Allah tukusaba batukuumire basigale nga basiimu gye tuli naffe nga tuli basiimu gye bali abaayawukana ku bulamu bwaffe obw'ensi mu baganda baffe abakkiriza abasiraamu n'abatali Allah tukusaba abakkiriza obawe ekisinga okubeera ekirungi mu ntaana zaabwe. Abatulaba abalungi erwaleero tuzze twogera ku byengera mu byengera bya Allah ebyenjawulo. Erwaleero eriwo ekyengera kyenjagala abalungi tukifumiitirizeeko tusigale nga tukyetegereza. Qur'an ey'ekitiibwa bw'ogenda ogitunuulira amaloboozi gaayo buli Allah we yakozesa eddoboozi eritegeeza abatono yagubogerangako bulungi naye buli bwe yakozesanga eddoboozi erisinga abangi yaboogerako bubi. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali ayogera ku beebaza yagaa nti wa qalilun min ibadiya shakur, batono nnyo mu baddu bange abangi abatono nnyo mu baddu bange abasiima abanneebaza. Naye bwe yayogeranga bwe yakozesanga eddoboozi eri abantu abangi yagambanga wa aktharuhum fasikun, abasinga obungi bononefu, wa aktharuhum la yaqiluun, abasinga obungi tebategeera, n'abalala. Tumusaba Allah tuteeke mu baddu abatono abakkiriza Allah byatusaliddewo. Abalungi leero bwe tutunulidde mu Qur'an nina ebigambo byenzize ndaba ne byewuunyisa naye olumu biva ku ffe abazadde wakati w'abazadde n'abaana. Ennaku tezinnayita bbiri eriwo omuntu gwe baatulaze ya Rabbi omwana yafunye butakkaanya butono nnyo wakati we ne kitaawe, butono nnyo buyinza okuba nga tebwetaagisa yadde okuzza ekigambo ekivuma eri omuzadde, naye omuddu wakati mu busungu akeereyezaayo piki ya kitaawe olwamunenyeza n'akwata ejjambiya n'amusalako omutwe. Kitegeeza nti omuntu ono either Allah bw'abanga talina kikyamu kye yamuteeka ku mutwe ayinza okuba nga abadde n'obusungu obw'amaanyi bw'asirikidde. Allah subhanahu wa ta'ala mu byengera bye yatuwa waliwo ekyengera ekirina kisalira sayidi bbiri. Sayidi emu Allah yakiwaana n'agaa nti mu byengera mbiina muyina abaana, thaniyan muyina abakyala, n'agaa nti almaalu walbanuun zinatul hayatu dunya. Riziki eno gye mufuna n'abaana byakwewunda bya bulamu bwansi, yakireetera mu perspection ya kukiwaana. Naye ate n'aleeta aya zezimu ku bintu byebimu n'agamba Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharuhum. Allah n'agamba nti kati nno ate ne mu bakyala bammwe n'abaana bammwe, abamu mu bakyala bammwe, si bonna. Ekifaananyi ekyo bute mukigeneralizing ne mugamba nti Allah yatugamba nti abakyala bonna balabe, nedda. Yagamba nti abamu mu bakyala bammwe n'abamu mu baana bammwe balabe. Allah n'agamba nti fahdharuhum, mubeekeke oba mubateekeko nnyo obwegendereza. Erwaleero kyenjagala baddu ba Allah tusome tuyige
bw'otunuulira mu nkola ez'abasajja abeeru ojja kusanga omulimo ng'oli ataddewo kampani ogisanga yava mu 1888 1750 nejjira mu generation y'abantu abo taata agikwasa mwana n'omwana n'agikwasa omwana we n'omwana n'agikwasa omwana we neetuuka weebeetuuse. Naye bw'ogenda okutunuulira mu Uganda wano ojja kwesanga nti omulimu taata oluvaawo bw'ati ne bw'aba yaleka ebizimbe ebyenkana ebimeka ekisooka kya byonna kutandika kukaayana. Baddu ba Allah, ensonga eyo eva kubeera nga abazadde tuteekawo oluwonko wakati w'omwana n'omuzadde tetuteesa. Olwaleero mu Qur'an njagala mufunemu bannabbi baffe abalungi abaatukulembera enkola zaabwe ze baakola. Ojja kusanga buli nabbi eyayina abaana abakulu Allah subhanahu wa ta'ala statement ze yaboogerako nga ziraga nti waaliwo alaaqa widdi, enkolagana ey'omukwano baina al-ab wal ibn, wakati w'omwana n'omuzadde. Njagala otunuulire nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam ne kitaawe. Omwana yalina omukwano wakati we ne kitaawe. Otunuulire nabbi Ibrahimu alayhi salatu wassalam, Ismail yalina omukwano wakati we ne kitaawe nga bakwatagana. Nabbi Sulaimaani alayhi salatu wassalam yalina omukwano wakati we ne nabbi Daawuda kitaawe amuzaala. Naye bannabbi abalala bonna bw'ogenda obeetegereza ojja kusanga abantu bano baayogereganyanga. Hiwaaru widdi, okwogeraganya okw'omukwano, hiwaaru shakhsi, okwogeraganya okw'okukkiriziganya. Naye ggwe lwaleero omwana olutuuka ewaka wallahi ekisooka okukola bw'obeera ng'ozze mu nnyumba bw'ati nadduka emisinde bw'aba muto. Bwe bagenda bakula ebiseera ebisinga ennaku zino waliwo abaana n'abasaba kitaabwe baffe basobole okubeera nga babasikira bye balina. Lwaki? Tewali mukwano gwonna wakati wa muzadde na mwana. Olwaleero njagala okubeera nga mbalaga ekyokulabirako wakati w'omuzadde n'omwana we mu Qur'an ey'ekitiibwa. Sayyidina Daawuda alayhi salatu wassalam maa Sulaimaana alayhi salatu wassalam. Daawuda ono Allah subhanahu wa ta'ala lwaki gwendeese nti Allah yamuwa ebigambo bingi mu bulamu bwe kuviira ddala min ladun bidayati al-khalq, mu kutandikira ddala eri Allah subhanahu wa ta'ala ng'atonda. Eriyo riwaaya egamba nti nabbi Allah subhanahu wa ta'ala bw'amala okubeera ng'atonze ebitonde yabiraga Adamu abaddu abali muvaamu ti Nasiri Lubega aliba muzzukulu wo, Kigozi alibeera muzzukulu wo, Sheikh Ali alibeera muzzukulu wo. Mu bazzukulu be baalaga nabbi Adamu alayhi salatu wassalam mwalimu Daawud alayhi salatu wassalam. Naye yalina enjawulo mu myoyo egyali gimulagiddwa. N'amubuuza Adamu n'agamba nti guno omwoyo guno gwani gwondanga guliko enjawulo mu myoyo emirala. N'amugamba nti oyo muddu oyo alibeera omu mu bazzukulu b'oli b'ozadde. N'amubuuza emyaka gye giribeera emeka. N'amugamba nti ku nsi aliwangaala emyaka 6. Adamu alayhi salatu wassalam n'amugamba nti ya Allah kujange tolakaana gyongera ono aweze 10. Kikyafaayo mu bitabo kyawandiikibwa. Ensonga ey'okubiri Allah subhanahu wa ta'ala yaginyumya mu Qur'an n'amwogerako n'amugamba nti walaqad atayna Daawuda minna fadla. Allah agamba nti Daawuda ono twamuwa okuva gye tuli ebirungi. Mu bimu bye yamuwa eddoboozi eryali lisoma Zabuuri nga y'omu ku basomi abaali basinga okusoma ebitabo bya Allah mu ddoboozi eddungi. Era Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ya jibaalu awibi ma'ahu. Bwe yabanga asoma Zabuuri riwaaya ezimu zigamba nti ensozi zaamuwulirizanga, endala zagamba nti zagegenyanga eddoboozi lye, wa tayr n'ebinyonyi. Dawuda bwe yabanga asoma ng'ebinyonyi naye bisoma. Mu bulungi obulala Allah bw'amuwa yagamba nti wa alanna lahu alhadid, netubeera nga tumuyigiriza n'okubeera nga akozesa ebyuma. Lwaki? Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yali agezesa omwoyo gwa Daawuda alayhi salatu wassalam wa huwa a'lam bihi. N'atuma malayika n'agamba nti malayika nejjira mu kifaananyi ky'omwoyo gw'omusajja omuzeeyi ne gujja ku kyalo kya Daawuda alayhi salatu wassalam nga gubuuza abantu ono Daawuda mumumanyiiko ki?
abantu bagamba nti musajja mulungi, musajja mwetoowaze, musajja mukkakkamu, naye ayina ekigambo kiri kimu kyokka nti alya ku riziki y'abantu gye baba basonze mu zakatil maal. Mukimanyi nti bannabbi tebalya birabo biweebwayo. Kakati malayika bweddayo ne walipooti eri Allah nga yasinga okumanya, Allah n'asooka ayigiriza Dawuda nti ddira ebyuma otandike okukola, yani imalu sabiqatin, kola ebiva mu byuma. Era riwaya ziga nti Dawuda alayhi salatu wassalam ekyuma yakikwatanga n'akimenyesa engalo nga takozesezza mashini yonna. Bulungi bonna Allah bwe yamuwa. Kakati Dawuda ono alayhi salatu wassalam Allah bw'amala okumutuwa bw'ati, mu byengera bye yamuwa n'abaana nga naffe bw'atuwa abaana. Njagala tubeere nga tetwerabira mulamwa gwaffe. Omulamwa gwe tuliko nti abazadde kyandibadde kirungi nnyo okusembeza omwana bilhiwar, mu kwogeraganya, mu kuteeseganya, sawaa min nahiya maddiya, mu mbeera ey'ebyennyingiza, au min nahiyatin akhlaqiyan, oba embeera ey'ebyempisa, au min nahiyati taklidiya, mu mbeera ez'obuwangwa. Kubanga era ojja kusanga omusajja nga mutudde we mutudde azze n'omwana we nga gwe empisa ezizo zikwatagana n'abantu b'oyingiramu, naye ojje n'ekyana kigende kikuswaze ku mukolo. Lwaki? Nti wamuzimba mu mbeera esinga okuba embi. Allah subhanahu wa ta'ala wano watugirayo mu byengera bye yawa omwana ono Dawuda alayhi salatu wassalam, oba nabbi ono omulungi alayhi salatu wassalam, yamuwa omwana. Omwana oyo ye nabbi Sulaiman alayhi salatu wassalam. Amunyumyako Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti wali Sulaimana, nono Sulaiman mutabani wa Dawuda, rihan, Allah yamuwa ekyengera kyempewo, kozesa empewo nga transportation, n'agamba guduwu hashaharun, ng'alagira empewo omuntu we yanditambulidde olunaku lumu mawe omwezi mulamba nga etambula just a morning, oba emisana oba ekiro, nga muga nti oyo mutwale, baba wagenda tugambe Kabaale genda, oyantambuziza ekigere omwezi, empewo nga gyeyagera mutwale. N'ebyengera ebirala Allah subhanahu wa ta'ala bye yamuwa. Naye Allah subhanahu wa ta'ala ina incidents ziri 2, 3, 4, 5 mu Quran, okusinziira ba muarrikhi bannanyini taarikhi bye batusomesa, ebitulaga nti bannabbi baayogeranga bulungi n'abaana baabwe. Olwaleero tufuneyo incidents 2 Allah bwali batuwadde obulamu obulungi, tunaafuna incidents ez'endala. Allah tugamba mu Quran, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, bismillahir rahmanir rahim, hal ataka naba'ul khasm إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قال لا تخف أسمان بغى بعضنا على بعض. Allah tugamba nti waliwo akaseera taata wa Sulaimaani gwe baali bayita Dawuda yali musajja mulamuzi, yali musajja musomesa, yali musajja akwata obulungi abantu, naye Mungu lumu ajja amugerera. Kyali kiseera kya kubeera ng'alamula by'alamula. Mu kubeera ng'alamula yabulamulira mu kiseera ekya Kayirula, yafunangawo akaseera akawummula bwe ziwera ssaawa 7-8, obudde nga bwa musana oba bwa bbugumu, ng'afuna w'atuula. Okulamula kwe ne kuyimirira. Naye lumu abaali wawummulidde w'alamulira ne wajja abaali bayombaganye babiri, kusinziira Qur'ani bwe tugamba, ne bayingira mu nnyingiro eyakanga ono yali atudde. Ne bagamba nti la takhafu, owaye nabbi wa Allah omulungi, teweeraliikirira. Hasumaani nfe tuli bayombaganye babiri, baga ba'duna ala ba'din, omu ayagala kubeera nga ali azaamaanya munne, omu ayagala kutwala hakki ya munne. Fahkum bainana bilhaq, beera ng'otulamula olulamulo olw'amazima, kubanga yali omulamuzi mu kiseera ekyo Dawuda. Allah subhanahu wa ta'ala atubuulira ensonga bano gye baali bakaayanidde, naga nti inna hadha akhi, ono muganda wange oba mukwano gwange oba munnange mu byenfuna, mu byensuubuligana, mu byenkolagana, lahu 99 najatan, ayina ebisolo bye 99, ayina endiga ze 99,
naye nze nnyina ensolo yange emu, naye ensolo eno emu era nayagala giteeka ku 99 agikole ki kyebava bamugamba nti fahkum bainana bilhaqi wala tushrik. Beera ng'otulamula wakati waffe tuweekubiira eyo incidence emu. Incidence ey'okubiri era yali ku nabbi omu ne mutabani we, zombi njagala tuzifunemu ekisembayo tumanye nti mu Qur'an ekitiibwa bwe tusoma aya ngezo omwana omuzadde n'omwana we kyandibadde kya bbeeyi omuzadde okuwa omwana n'owuliriza byayogera, kya bbeeyi okukkaanya n'omwana wo dhani okubanga temunnatuuka ku mbeera yakutuuka kwejjirayo mayinja, mbeera yakutuuka kulwanagana. Incidence ey'okubiri era yali ku bannabbi abo bombi. Allah subhanahu wa ta'ala agitunyumiza, yali ekwata ku balunzi bali mu area yemu, bannabbi bano bawangaalira. Embuzi z'omu zaava gye zivudde ne zigenda mu nnimiro ya neighbor we ne zikwata ennimiro ne zigirya neggwaawo, ne bajja eri nabbi Daawuda alayhi salatu wassalam abalamule. Bannannyini nnimiro baleese omusango, Daawuda alayhi salatu wassalam abalamule. Alayhi salam yabagamba nti temutawaana, embuzi zino muzikwate muzitwale muzigate ku nnimiro yammwe bali bakole ki. Ne Allah subhanahu wa ta'ala shaa yayagala nga mu kaseera Daawuda alayhi salatu wassalam yali alamulira, Sulaimaani yali awulira. Riwaya ezimu zigamba yaliwo, ndala ziga nti yakiwulira nga kitaawe amaze okukola ki. Allah agamba nti fafahamnaha Sulaiman. Incidence eno ntugiyigiriza sura agenda agambe muzeeyi we amunnyonnyole amugambe nti taata nti okulamula kuno kwandibadde bwe kuti, bannannyini mbuzi balabirire ennimiro eno nga bano balina embuzi zaabwe, amata agavaamu bagasheyalinge kuba bali bawangaalira ku nnimiro yaabwe gye boonoonye mpaka ennimiro lwenadda bano bannannyini mbuzi bazikole ki. Naye lwaki Allah atunyumiza incidence ezifaanagana bwe zityo mu Qur'an? Allah azireeta olw'ensonga atuyigirize nti abazadde n'omwana wateekeddwa okubaawo hiwaaru, okwogeraganya. Asembayo kusinziira ku budde bwa sheekhe wange Kigozi ali ku kamera, ennabbi waffe Yusufu alayhi salatu wassalam. Yusufu bwe yeebaka Mungu n'amugerera n'alaba bye yalaba ne bimwewuunyisa, bwe yasooka obigamba yali kitaawe. Agamba nti ya abati inni ara fil manami 11 kawkaba washamsa walqamar ra'aytuhum li sajidin. Kitange nagenze nentunula mutulo nabadde neebase nendaba munyenye mwezi biki nga byonna binvunnamira. Nabigamba kitaawe lwaki bayina enkolagana ennungi. Abalungi abatulaba njagala tubeere nga tumanya nti kyandibadde kya bbeeyi omuzadde okubeera nga asembeza mwana we fi halati lwiddi, mu mbeera ey'okusaasira oba ey'omukwano, wa fi halati lghadab, mu mbeera ey'okusunguwala, wa fi halati lmuamalat, mu mbeera ey'okukolagana. Byonna omuzadde asembeza omwana we abeere nga ayogera naye. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bw'anaaba atuwadde akaseera akaddako akalungi okubeera nga tufunayo okwongera ku musomo ogwo okugaziyaamu. Tusaba Allah atuwe ekirungi mu byonna, atuteeke mu baddu abasiimiddwa. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.